Mu mwezi gw'okuna omwaka guno abakulu mu munisipali ya Ibanda bawera okusima amayinja mu lusozi lwa Ibanda nga bagamba nti kiteeka obulamu bw'abantu mu matigga naddala mu biseera eby'enkuba. The reason why we are against stone quarrying in Ibanda Kagongo Hills is because of the impact on the downstream in the town here in the municipality. RDC wa Ibanda Godfrey Mbetereize agambye nti n'ejjo ly'abalamu waliwo omwana eyafiira mu kirombe kino. It's very deep garden which is over 30 meters depth, and it has even claimed lives of the people who recently lost a child and another got injured badly. And in the uphill also we had ever had some sort of mass wasting, killing the people. Olusozi luno lwetooloddwa division 2 okuli Kagongo ne Busheshe, kyokka nga zonna zijjudde abantu abakola emirimu egy'enjawulo, amasomero, amalwaliro n'ebirala ng'enkuba bw'etonnya mokoka yenna abaggweramu. Kati olaba nti waliwo connection nnene wakati w'okukuuma obutonde n'okusafeguardinga oba okulaba nti ebintu by'abantu businesses tebyonooneka. Okusinziira kwakulira obutonde bw'ensi munisipali y'e Ibanda Robert Mwesije, okusima amayinja kuno kuviiriddeko okwonooneka kw'ettaka olw'amazzi okulukuta ng'entakera. Tekikoma wano n'ennyumba z'abantu zoonooneddwa olw'amataba wamu n'enguudo okwonooneka. Kasita enkuba etandika okutonnya, amayinja, ettaka bibumbulukuka ne biva mu lusozi ne biyika mu kkubo, busi ne byonoona amaka g'abantu, ensuku. Ono agamba nti abasima amayinja ku lusozi luno baalagibwa okufuna ebifo ebirala bwe basobola okulonda amayinja so si kugasima. Areas empya ezikyali virgin owali amayinja ze tuyita stone outcrops we basobola okulonda amayinja agali waggulu so si kusima nso. Kyokka bba basima n'okkuba amayinja mu kirombe kino bagamba nti wano babadde basibidde olukoba, kale nga bakulu bwe baba baagala baveewo balina okubafunira we badda. Fuura za ruuma z'okujjangu ebinombe mbenda kubikinga. Ekyokubanza twenyine orutookye, twenyine enju nimpangisa. Konka akataka kanja k'enkuba nyine maka mabaare niwahingurira. Abamu bagamba nti balina ne zirooni nga singa batuula awaka tebamanyi wakujja ssente zino. Abaana tuneza rooni nayo za buli wiiki nayo bagenda kukiiza anything kyona tuwantu kireebera omu kale ebintu byonna ne babitukwata ekyo. Wano RDC wa Ibanda agamba nti bakwogera ne bannannyini ttaka wasimwa amayinja gano bakome ku bantu bano. And now I want to discuss with my team such that I identify all those that together with their own LC1 chairpersons. Bwe tukoledde emboozi eno nga basima amayinja, omulimu bagukwasizza maanyi awatali wadde akabonero akalaga nti bakuvaawo.